Njagala kusooka kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform webale kujja mu politics wa Uganda. Otherwise, abavubuka tebanditegedde mu buvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanirira ebyo ebyabwe ebibakwatako. First, mu bulamu bwa Stacy Mayanja talinayo story gye bayita inspirational story. Bikule byafaayo bye from A where she is today. From A okuva gye yatandikira paka olwaleero oŋŋambe nti kino kye muyigako. President wa NPP right now. Ati president w'ekibiina ekyafa era ekyafudde at the launch recently. Okujjako okwambala engoye empya. Tosobola kugamba muntu atayina byakulabirwako, atayina byakuyigirwako, atayina message. Naye ng'obulamu bwonna buli mu katyabaga, controversies, bino, biri, ye yennyini akugamba yeewasa. Yagenda nagamba mbu yali alina PR. Agirina? Yali ataddemu. Yagamba nina PR. Yagaze nze nina PR yange. Alowooza permit, work permit alabika gye yayita PR. Anti omanyi yali alina elete card. Ako kamuseererako ndowooza. Kati bw'oba oli wano mukola ki? Muwolereze. Naye yagamba nti nze nina PR yange. Omanyi mulimu omuntu ayagala okunyumya emboozi anyumise. Negguka. Naye kibi nnyo okulimba nga waliwo omuntu asobola okulimbulula. Nze saagala muntu avumirira. Bubi nnyo. Nawulira bubi nnyo nagamba mukazi ono attira banne emikisa. Omukazi ono yandibadde ayinza. Kale ye yandigambye nti kaŋŋende. Nze nnemye. Abaana be bajja wano. Kati agenda fuuka president agenda balemesa. Obwo bubiina biina bwe bagenda bateekawo bulinga buno obubiina bwa Nigiina. SDP alina mugonzi. Kati naye yagenze kunoga ssente za campaign. Honorable naye yagenze. Bwe gwebuuze lwaki alinze ebiseera bya campaign. Kyogamba bannakampala basiru nnyo oba bannayuganda basiru nnyo nti osobola obbavaamu n'obaddukamu emyaka 4 n'okomawo mu mwaka gwa kalulu n'otandika okugamba nti no ogenda abadde asaka magezi. Talina magezi gasaka. Abo be bakola projects za Museveni. Kakati jagala okubuuza Stacy Mayanja, where are your roots in politics? Waliwo esimbyewo kuba heading. By the way, can you carry an interview in English for 30 seconds, for 30 minutes? No. Labayo. Kankuwa akasembayo. Yagambye mwalina contacts e Canada, alina abantu badakola nabo era agenda ate yagamba pupu Canada pupu kakati Canada pupu ate olinayo contacts. Why do you contradict yourself, ma'am? The Answer Channel, a solution to every situation. The Answer Channel koliye naje sinzire okubatengo tulaba nkwebaza okubatengo jano n'otwegattako mu ngeri emu endala. Nagamba The Answer Channel ogenda ku mukutu gwa YouTube n'onoonya abana okola search engine yaffe ereeta DA nolekawo space notekawo answer nolekawo space notekawo channel wogireta oba ubiteeka byonna nga wembikuwadde ojja kubatenge kwa works zaffe zonna ezitujja tukola mu ngeri emu endala. Now The Answer Channel okujjukizaako yali Uganda byogere ya subscribing edda tikikwetagisa kuddamu kusubscribinga. Sigala ku mukutu guno tuli fenna twafuuka aba member aba community eri wakati mu kuzimba situations ezenjawulo omuli inspiring stories, omuli lived experience, omuli learning and adopting other people's culture, nebyo n'okufinding a purpose of life. Yemu ku mission ne goals tugezaako kukwata tubeera mweno ku mulamwa guno ogwa YouTube channel eno nga tusinzira waneno mu Canada mu ngeri emobenda. Nze Kakalamu The Answer mukulu Remy Ntambi yali ku kamera era tugenda kusimbula ku lwaleero. Now today negativwako omu ku bannamawulire betu celebrating mu ngeri emu oba endala.
naye ndowooza officially alabika yaganyuka ne teyababuulira nti yaganyuka kubanga okuva we yasindika olutalo okuva we yava lwe yasindika ekigere n'agamba nvuddewo neekanga ali mu Canada ate mu mbeera bw'etyo nempulira essanyu nti naddamu ne musanga wano mwami Matovu Junior gwe twogerako ntandikwa okumutegeera ennyo oba anyway kankyogere bwe nti muwuliriza nnyo ku radio Dembe FM kwe totandika bintu byo bya kisiru sigenda nagamba nti sigenda nti nakula nkuwulira bati ngezaako okubuulira omuntu gwe ntudde naye na lwaki ntudde ne capacity bwe nkutwalira Dembe FM negiwulizanga nnyo Sandi ngokola by then wali okolanga ku ngokola yali gospel show right mutendereze ya nepulizanga nnyo sheyo ya tumutendereze then TV saku picking nnyo wali oyingide nnyo ebyobufuzi naye Dembe atenga wali gwe toyagala bya bufuzi chocho yogera kituufu nali ndikya buti now nja kukuba omajjoka omajibaita joka wetugenda mu wenkusisinkana ku Baba TV by then nkusanga oconnectinga nnyo ne Badji ate Badji nali connectinga nnyo naye actually ndoza twali bwetuti oconnectinga nnyo na Bitex ne connectinga nnyo ne Badji ndowooza naye gwe wali obagwamu nabali wakati neze nali ngwa nnyo ne Badji by then we baba sibanga ebiseera ebisinga ye gwe omu ku bantu be nasookanga okulaba ng'oyambadde suuti nga bw'oli Shamimu Malende Junior Matovu waliwo Gayi Kanso bamuyita Mubiru Kanso Mubiru owe Rubaga ndowooza then ne Kanso wafuwa Lukwaga Company Advocates bamuyita erinnya linzirukako naye musajja mulungi musajja mukakamu mumpimpi bwati musajja mukakamu owe Masaka ali awo Gayi nange nabasanganga nnyo ne bano nzogwaye gwalinga gwakuleeta bannamuliro in fact yalinga singa okukola ku kyebayita paperwork nze nali ekindeeta ssente I know ngate nze nzikuwa ngabi tekisazimpa nenziwa ggwe nabatandika omusajja yali akakuba sente we yali asijjeewo basibira bajjaawo ne batwala eruzira waliwo restaurant gye twagendamu eruzira awo potibero eri awo omusajja yasikangayo sente ata tulinde 13 nedda omanyi oyo musajja waliwo ebintu biringa bisatu byensobola okunyumya ku musajja oyo yadde tuyinza okuba nga tulina byetutakkiriziganya nabyo naye teyagalanga kutambula na muntu ng'enjala emuluma sente zamulumanga okukwatira nazikuwa mu mpeke naye nga musobola okutula mu hoteeri ne mulya nakubuuza bakwongere naye nga bakugamba okwongera emmere tugeze olidde wandegeya omutwe gujjula ku sowaani naye bajjo waliwo kyotakugamba ayina ekintu kyeyakola waliwo sente zeyakuba oba yazikuba atya ezo simanyi naye seba omukulu oyo kimanyi yakwatako miliyoni 5 naziwa pasita yaziwa pasita Kakande yaziwa pasita Kakande owokubiri nga amuwadde ng'ekimu eky'ekkumi ze sente ze basooka okufuna mu sente ez'ebivulu nga bano gamba nti ojukira we bafunira sente zisooka ez'ebivulu kati ate nze yantwala ku pasita w'emukono kakati no atandika ne church eri yakalina kati yakwata miliyoni Kakande ndo zamuwa miliyoni 2 oli yamuwa 5 yamuwa miliyoni 2 n'agamba amuwadde ekimu eky'ekkumi Abitex n'avuma oli musajja musiru okwatotesere n'ozitwalira naye ng'ate ye Bajjo omanyi Bajjo ayina ekintu kye yayiga awa respect ate teyeerabira lwakuba bw'akyawa bubi bagende wa Kakande Kakande yagenda naawe obunnabbi ku mwana wa Balamu Balamu yagende wa Kakande nga bono ng'atabuddwa I'm speaking about this nga like sagala nga bono nga sikakkanya muntu wa Mukama eyayibwako amafuta with all due respect kakati Balamu agende wa Kakande Kakande amugamba nga ndaba omwana agenda naye omwana yali akyali mulwadde kakati Balamu yen bwe bamugamba ekyo n'agamba ayina okukola buli ekikola kyetaagisa okola nti neera omwana at the end of the day omwana bambi yafa Mukama amusaasire amuwumuza emirembe kuba tiyalina musango kakati awo Bajjo weyajja kye bayita imaani oba weyajja kye bayita conviction n'agamba omusajja ono Kakande alaba ebintu ebiriyo era amuwa respect
yakwata milioni aga agusanga namusigamu nga bono gamusizeemu okitegeera Abitex nanyiiga kati mbw ate Abitex ye yali ayagala bazitwale mu ssabo era Abitex ne Bajjo bamalako akabanga nga tebakolagana lwaki mu Bajjo yakutte ssente n'azitwala mu gundi n'azitwale wani ew'omusumba kati ye Bajjo ayinamu olwa Katonda kati ate Abitex muntu wa kiki kyakanyonnyo nnyo tategeera ololako olumwe gaeti nakwatagana nnyo ne Bajjo olwakaseera batuganga tebakwatagana nga balina diiru zaabwe ze baagala okugatta ewa Museveni ndowooza kati Abitex ndowooza mutima n'agamba ono kakwatagana nnyo ne kakalaamu ono ayinza okwambeza kakalaamu ekikoofiira n'amutwala nga Abitex Abitex nga muddugavu naawe zinagamba okwatagana nnyo naye wali mutwala nowa Museveni n'omuwamaza ekikoofiira ate kisoboka ate Museveni tamanyi badde Museveni bamutwalirako omukazi nga bamugambye mbu ono ye babi mukakyagulanyi nali nfudde kuba omusajja nga tamanyi yadde olunya Rwanda banange kibula buli okimanyi bwekuteekako enkofiira omusajja yagamba muoyizo ga sente ze mwana ategula sente zange oli muyaye nnyo gwe ate kati olaba kati nga musajja Abitex ali wali anyiize tagala kwogera naawe nga bakuteekako kikofiira kyo ng'obwamu oti bakufulira kooti enene Abitex nze nali mwambaza ku fitting kasita ofune kooti nnene n'osongola bulungi oteekako ekikofiira oba owedde oba okimaze nkwalirizaako nnyo ssebo obulamu alhamdulillah twebaza Katonda ebintu ebyenjawulo naye kabugu mukanjiko leero gotaddeko kooti ate tuli mu sama kati golo zaffe twejalabya ojja kuba bulungi smartness knows no weather. Okay. Now, ekikunonyesezaako olwaleero okugoberera tewayimirira ku callingiyo y'okwogera n'okuwaayo ebintu ebirina sense mu ngeri emubenda activism yange waliwo ne onnamawulire ononsonyiwa okukyogerako naye kankyogereko wano nkiyise wano kuba kekakisa kenfunye bamuyita Dini Lwowasaava yavaawo n'agamba mbu nze mu mawulire nteekamu activism neerabira nti nno kyetuyita activism to advocating for fair justice fair treatment omuntu bw'abanga akoze omusango amateeka gagobererwe asimbibwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe bw'aba yamenya etteeka aliwe oba akole omusango ateebwe so si bino ebyekivandulo bye bakola omanya omuntu boddira journalism n'ogiteekamu sente n'ogifuula commercial ova ku kye bayita ennono n'obeera ng'oliwa pay as you go kati ye journalism ye ya pay as you go mu kusooka yali mulungi but now alinga Museveni we yajira yali mulungi nnyo naye kati olwaleero naye yennyini yeetya. Well, ebiseera ebisinga lwaki abantu bano tubanoonya ne tufuna second opinion yaabwe tukkiriza nti ebiseera ebisinga sitolo bogiwuliddeko mu kugiwulirako eba simpya mu matuugo naye ebiseera ebisinga wetufuna omuntu nga asobola okuwa second opinion asobola okulaba n'okufuna engeri gy'okijajinzemu mu ngeri emubinda n'obibalansinga okusinziira ku maloboozi ag'enjawulo agabeerawo. Era sooka ntandikire ku mukyala eyali gwe twali naye wano nadde Uganda nga agamba Canada tannabagira yagirabamu kale kiri awo kyamaanyi famire yamuyita nnyo naddayo ewaka Station Mayanja yatuli mu province ndala teyali mweno gye tulimu. Njagala kumanya opinion yo weeri either you congratulate her mu ngeri y'omubeera kubanga tukkiriza nti bw'obeera wano olina by'osomba amagezi ne geeyongerako n'engeri gy'obeeramu obeera exposed mu ngeri y'omubeera endala. Yafuuse president wa NPP National Peasant Party mu kaseera kano ne bamukyuzinga ekibiina ekimaze emyaka 21 nga kiteredde nga tekiriiko akiriko wakati mu kwogerako. Station Mayanja yagamba nti bulijjo ekibiina kino kibadde kinoonya peasant munnaabwe officially bamufunye. Tutunuulira okuva Bobi Wine bwe yajja mu byobufuzi president w'ekibiina kya National Unity Platform principal bwe yajja erese emijiji gy'aba artist ab'enjawulo bazze basembera okubate nga bafuuka ekyo balina okubate nga bafuuka mu ngeri emu endala. Tutemeeteme olugendo lwa Ajat Station Mayanja ne mu byobufuzi bwabiyingidde n'engeri gy'ogezaako okubate ng'olaba kiki kyayinza okubate nga agatta
n'olugendo lwe yasimbudde luyinza butuusaawa. Njagala kusooka kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform webale kujja mu politics wa Uganda. Otherwise abavubuka tebanditegedde mu buvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanirira ebyo ebyabwe ebibakwatako. First, kyannuma nnyo era nina wennali ku interview ya Station Mayanja nenteekako message. Kyannuma nnyo okuba nti nno yasiiga Canada ekifaananyi ekyokubanga bono gamba nti omuntu okubeera wano e Canada kibanga bono gamba nti obanga alemereddwa walala wonna era bw'obeera wano it's like nga bono gamba nti oweddeyo obulamu bwali bukomi wali ogenda nga n'omuguwa guli wali eri bakuwadde wakati w'omuguwa n'okugenda e Canada kiki oluna. Actually yayinza n'okugamba nti bampa omuguwa neetuge mu kifo ky'okudda e Canada naye kyannaku nnyo because mu bulamu bwa Stacy Mayanja talinayo story gye bayita inspirational story. Bikula ebyafaayo bye from A where she is today. From A okuva gye yatandikira paka olwaleero oŋŋambe nti kino kye muyigako. Naye wano wabadde ayogera dde agamba nti atobye nnyo nkugambye omuntu atobye akola kye bayita the model. Omuntu n'ayagala okutambulira mu katiba k'omuntu oyo n'afuuka role model. Kakalaamu omuntu eyakulaba ng'okyali kudduka emisinde okuleeta eggulire ku Simba olwaleero bw'akulaba ng'oli Canada agamba I want to be like that man. Give me just one achievement eya Stacy Mayanja gy'oyinza okugamba nti when I look at this I can be inspired by this girl and I want to be like her. Just give me one. President wa NPP right now. Ati president w'ekibiina ekyafa era ekyafudde at the launch recently. Okujjako okwambala engoye empya kati kankubuuza omulambo bwe bagujja mu waliwo bano abatera okukola okujja emirambo ne bajambaza ne bagiteekakaawo I think bayindi bajjayo emirambo ne bajambaza engoye ennungi ne bateekako music ne bazinazinamu kigufuula mulamu. Simanyi magezi gano gye gavudde. Omuntu nga yafa bw'omujja mu ntaana nga mufu n'omwambaza engoye empya adda mu obulamu. I mean, tosobola kugamba muntu atalina byakulabirwako atalina byakuyigirwako atalina message naye ng'obulamu bwonna buli mu katyabaga controversies bino biri. Ye yennyini akugamba yeewasa embaga gye yakola ne bbaawe I was there, I was invited, naliyo ku mukolo natuula ne soda nanywa ndi mu kugamba obudde bwange obwo nayonoona bwaki. Omukazi ne yeewasa omukazi wakikyatulira n'akijja mu kamwana agamba nti nze omusajja namuteekamu okuva ku ngatto ze yayambala okutuuka ku lugoye lwe nayambala okuva ku ngoye ezisooka ku munda kanza okuva ku nnika Stacia gye yayambala okutuuka ku saluni y'omwami gye yagendamu musala enviiri ez'emitwalo ebiri. Actually ayinza n'okubanga yasala za 13 kubanga omukazi ye yamuteeka bw'abanga yatuuka ku sseeri ery'okweteekeramu ssente mu kwewasa. Eyo determination gyayogerako nti waba amaliridde tewali kimuleka. Is that a message to the young girls? Nti basobola okugamba nti nange njagala nfuneyo omusajja mwewasize muteekemu buli kimu. Is that an inspiration? I mean, bw'otunuulira obulamu bwe bwonna babadde mu ntalo simanya bano bandoga simanya kwewozaako buli w'obeera nga mu bulamu nga bwakwewozaako buli w'obeera mu kamera bannange nze bampayiriza bannange nze kino kiri bwe kiri bannange nze kino no there is no message you are sending oba kitegeera kati tosobola kungamba nti yavuddeyo n'agamba nti ye peasant nga bano gaa ye peasant omutuufu kansooke kuzeko emabega wali katono nnyo ng'akyali e Canada wano Canada ekulera otuuka n'ekuweewa okusula n'ekuwa ne ku ssente eyo omuntu nga ali Canada wano nga takola talina kintu kyonna kyakola asinga omusomesa ali e Kampala owa siniya ey'okuna naye ng'ali wano takola. Oli n'akugamba nti nze Canada yannema. Bannange omuntu bw'obanga tewasoma ng'emirimu egiriwo gy'aba asoma tosobola gamba nti nno nze bannange
okusoma kwantama olw'okuba nti olemeddwa okutuuka ku luubiri lwakyo naye ng'ekikulemesezza okufuna ekyo lwakuba nti waliwo ebyetaagisa. Waliwo kati nga wano emirimu effe gye tutasobola kukola nga twakatuuka wano nabaga nti kati ogw'omulimu wandibadde osobola ogufuna naye olina okubeera mu kifo kino okumala ebbanga bwe riti oggwemu endowooza y'omukyalo eri gy'ovudde. Kankuwa ekyokulabirako kakalamu nze nga nakatuuka wano nava e Uganda ng'omwaka ngaba omusaayi emirundi 2 ambwe blood donor ne natuuka mu blood bank e Canada nga njagala kuwayo musaayi ne bambuuza wajja ddi nga nakajja emyezi ng'ebiri egiyise because I'm carrying on with my donation spirit. Nabangamba you need to be here 3 years okugaba omusaayi. Yiga kaye yagugaba juzi teyagaba ayinza okuba yakola mobilization kubanga waliwo omuntu wagamba bwanaga nti Matovu agenda gaba omusaayi agamba nange kangende ngabe okitegeera nze ngaba omusaayi naye ngenda kutandika gaba musaayi mu mwaka guno. Kakati basinzira bagamba nti biri bisooke bikugwa osobola okuva e Kampala ng'oyinamu omusujja nojja n'oguteeka wano tebakyalina ddagala lya musujja kuba tebalina bulwadde bw'omusujja tebabulina. Osobola okuva ewaka ng'olina obulwadde bwo kati tutambula n'ofuna infection ne batunuulira infection nga balina kugenda mu university okuginoonyerezaako biki okwonoona omusaayi gwo gusigaze mala okugyamu emmere y'ewammwe otandika okulya ku mmere ya wano ossa omukka gwa wano otegeere embeera ya wano kagamba omuzira gukuyitemu bakiyita batya obeere nga bano gaa nti bweyingidde ku ssomero n'ogenda mu orientation obeere fully oriented. Then you can go to donate blood. Kakati Stacy Mayanja bwe yatuuka wano nga buli kimu kirina step kino tosobola kituukako yagenda nagamba mbu yali alina PR agirina yali ataddemu yagamba nina PR yagamba nze nina PR yange alowooza work permit alabika gye yayita PR anti omanyi yali alina elete card ako kamuseererako ndowooza kati bw'oba oli wano mukola ki muwolereze naye yagamba nti nze nina PR yange. Kati omuntu alina PR osobola okufuna omulimu goyinza okugamba nti mu gavumenti naye tosobola genda kukola mu gavumenti nga tewasoma. Kati awo webagambira nti obutasoma bukola ki buluma bukulu. Kati ayinza okuba nga yatyo ogamba nti bannayinza emirimu egyaliwo gye nandibadde nsobola okukola nga nnyina PR yadde teyagirina nali sisobola gikola olw'ensonga nali sirina bisaanyizo. Kakalamu waliwo kye bayita PSW e Kampala kye bayita okulabirira abakadde. Omukadde wano osobola omumala gamukwatako atova wali n'omutandikirawo taata ovudde waka kwasa ekitabo naba ku mukwano wange yali akola juzi yakagimaliriza PSW oba myezi 6 yes nandagira ekitabo nga kiri bwe kiti nga kirimu emmati eri sadida. Kakati Stacy Mayanja osobola okuga nti yakola ki ayinza okuba yakolanga under the table anti kizibu omanyi kati janjawulo muko kati omuntu atajjangako wano provinsi yeri ndoza sebyeri byawukana nebyawano kati tetuganye naye ate era bujje Canada ebisinga byagala okufaanagana oba kitegeera bw'abanga yakikolako omanyi mulimu omuntu ayagala okunyumya emboozi anyumise negguka naye kibi nnyo okulimba nga waliwo omuntu asobola okulimbulula nze saagala muntu avumirira bubi nnyo nawulira bubi nnyo nagamba mukazi ono attira banne mikisa omukazi ono yandibadde ayinza kale ye yandigambye nti kaŋŋende nze nnemye abaana be bajje wano ate kati agenda fuuka president agenda balemesa owaawa obwo bubiina bwe bagenda bateekawo bulinga buno obubiina bwa niigiina waliwo ekya Kenny Luchamuzi bakiyita CP ekyo kimanyi ndoza nabo banaatera okulibrandinga gundi Mubaraka Munyagwa naye agenda kuleeta gundi ani ono ecological party yaleese ensereko yaleese ecological party yaleese ecological party Mpuuga n'aleeta Bwanika alina PDP in fact ekibiina kya Mpuuga ekya Dealers Forum bagita batya tolaba naye tobitegeera EDF DF ekyo kirimu ebibiina ng'ebi kirimu PDP eya Bwanika kirimu SDP eya Mabikke ne nani
then mulimu SDP alina mugundi kati naye yagenze kunoga sente za campaign Honorable naye yagenze bwebuuze lwaki alinze ebiseera bya campaign kyogamba bannakampala basiru nnyo oba bannayuganda basiru nnyo nti osobola obavaamu n'obaddukamu emyaka 4 n'okomawo mu mwaka gwa kalulu n'otandika okugamba nti no ogenda abadde asaka magezi talina magezi gasaka abo be bakola project za Museveni ne beefuula opposition nga naye si opposition president yamunoonya n'amuwa kaadi kale kirungi nnyo yeebale nnyo tumukubiddeko ne mu ngalo yeebale kuwa kaadi nze banaye I believe now I trust my instincts more than ever before lwaki saamwagalako oyo mukyala namusinkana wa papa mu biseera by'okuba nti ayagala kaadi saamwagala nze omutima gwaye kasa kugaana wabaawo ekintu kati nkugamba bannabiri ogenda balaba FDC ogenda giraba bampuga ogenda balaba bonna bagenda kuba bali mu kintu eki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform akaluuka tugenda mu 2026 he is standing on this side and the other side erika abalala bonna naye okyegendereza nti no abantu bavudde wano eno bonna nga abavudde wano emyaka tebagimazeeko bazzeeyo nga balina goolo ki balina ebyo si biriwubirirwa neguno balaba bagenze kunyagulula bagenze mu munyago kati ngoddawo onkoze na bubi nnyo naye badde tulina okwogera ku kubanga onkoze bubi nnyo okuntuuza mu kamera ndabe audience yo. I respect your audience. You have a very respected audience. Ontuuze wano mbuuze ku station ya Mayanja onkoze bubi nnyo naye no abadde mu ffe naye nga si omu ku ffe era omuntu abadde mu ffe naye nga si omu ku ffe nga Mpuuga bwe yali mu nuupu naye nga si munnanuupu Nabiira naye mbadde nomuleeta kuba naye ali mu ffe abadde mu ffe wano ne Nabiira naye ojja kwesanga nga obulamu bwe bwonna bwanfunirawa gwe tokimanyi nti nno Nabiira ennyumba ye ayina amasanyalaze oba yayina amasanyalaze omwami yayina amazzi kyentegeeza mita y'amazzi ennyumba bagigabana kati omu amanyi okugirako munna amasanyalaze omulala n'agirako munna amazzi eye Uganda ne Canada tebalinayo wali olabyeko Nabiira mu gundi zonna activities zetubaddemu wano eza Nuupu namulaba agamba ye kyogamba nti nno chapters Edmonton omusajja gwe bayita Kyuma kya Yesu agenda e Winnipeg n'agenda e Montreal n'agenda Ottawa n'agenda wa Kyuma kya Yesu oba kitegeera gwe kyogamba nti no Nabiira bw'obanga oli muntu ddala ng'owagira enkyukakyuka kikwetagisa kumala kujja Toronto okulaga nti no owagira enkyukakyuka kati agakuŋŋaanyiza amagezi azzeeyo akuŋŋaanyiza obubbi azzeeyo kutikkula kyenjagala okugamba awo tewaliiwo yadde idea neegi nemu ekyo nkikugamba Nabiira Bansereko ate bonna balina obusungu balina empiiga olina ajja nagamba nti maani omanyi omusajja yansuubiza akawumbi ka ssente kasitokkiriza n'otuulako naye walina akuba ekifaananyi era iPod gye mbadde nzirako awo nti kati ndowooza iPod efunye bammemba abayitirivu Nuupu ne weetageera Nuupu tesobola genda mu iPod kubanga kati ogamba ebibiina byonna ebimeruse naye nawuliddeko nga bagamba nti ne ssente Abanetherland baaganye ati kati labayo mu kusooka iPod eyo it was not a government entity oba okitegeera oli yajjanga bonaogamba nti ayagala Uganda yali evudde mu kyetwandiise ebyobufuzi ebyomugendo tugenze mu politics okuvuganyiza mu bibiina kakati bali abazungu baagala nnyo okulaba ensinga zikula kubanga bwe tubeere obulungi nabo balina bye basobola okukola naffe oba okitegeera kakati ne bafuna ababaka ne babaweereza mu emu ku nsi mu Africa gy'oyinza ogamba nti mu demokrasi eri waddeko ne baweereza abakungu ogenda mu Ghana balabe ebibiina ebyobufuzi bikolagana bitya bwe biba nga bina ebyo bitakanyaako kubanga ensi ezikuze ziwa respect opposition kuba ebiseera ebisinga opposition ejja ne alternative ideas actually
government ezimu ezitegeera zikwata na manifesto z'aba opposition ne ba implementinga okusobola okusirisa bana abayayanira enkyukakyuka naye abadaaki bwe bajja ne bagamba nti Uganda engeri gyeri nti egenda ekula katuteekewo kye twandiise entabiro oba ensisinkano yabannabibiina ffe tugenda nabba facilitatinga zaali nnyingi nnyo Museveni azeefuuza NRM ezeefunze etya si NRM teri Museveni tasobola kubyawula Museveni tasobola kwogera kintu NRM n'ekigaana gamba Museveni aziyingiramu atya nabeera nga ye liida waakyo kati abasajja bano bwe bakuwa ssente zaabwe bakuwa kyetwandiise mbuyita obukwakkulizo nti tukuwa ssente zino okusomesa abantu eddembe lyabwe human rights tukuwa ssente zino okuwa omwaganya bovuganya nabo babeere ne platform ezifaanagana n'enzizo basobole okutuukirira abantu bababuulire programu zaabwe kwe banaasinziira okubalonda tukuwa ssente zino okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu mu nsi kakati Museveni ayagala nnyo okulaga nti teyeetaaga ssente z'abazungu yeemalirira wali obaddeko awo ng'enjala ekuluma naye nga weegumya ng'oyagala okulaga nti oli bulungi wali obaddeko awo ng'enjala ekuluma oli naga wae nkwe ku muwogo naga ndi bulungi naye ng'enjala ekuluma kati ye Museveni yeekaza nalowoozesa abantu nti nno tulina ssente naye nga naye nnyini akimanyi waatudde bamubanja waliwo n'ali ku gate naye amubanja waliwo n'amukubira ku simu bamugaye muzeeyi akyalina gwayogera naye amubanja kyokka nayagala okwefuula nti ali okay kakati abazungu ze twandise conditions ezo ze bateeka ku ssente bwe yalabanga tajja zisobola n'agamba ezo ssente zigende like ngabano ganti baziteeke mu government yebeezibwa ki ebibiina nga mu mbeera eyo ayagala controlling engeri gye zifulumizibwamu naye jjukira etteeka eryakola ebibiina by'obufuzi lyateekawo kye twandiise ensisinkano ya buli mwaka ya buli after gamba nti no balina kye twandiise platform we basisinkanira ebibiina byonna ebibiina babaka ba palamenti n'ebitalina we basisinkanira ne babaako bye bayogerezeganya nga nuupu eyo olwaleero tukiikirirayo ye financial our chief financial administrator mukulu amanyiddwa nga Katana. Katana. Yes. Kanso Katana. Yatuulayo as the vice chair because I think it is the national is it consultative council National Consultative Council, I think that is it. Ye overseeing ngabona buli alina ekibiina nga kyatuukiriza ebigendererwa by'okugamba nti no kibiina batuulayo kati abalina ababaka parliament n'abatalina kakati Museveni anoonyeza ekifaananyi kya Bobi Wine anoonyeza ekifaananyi kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kibuuze kati mwana Katana yakola ati lwaki takiteeka waawo kiki na mediation ye ekomawa anti kati laba bana abasajja omanyi desperate ololabyeko omusajja amaze ebbanga nga alakasidde n'agenda ku lumbe n'anywamu ecupa za bbiya nga nnya buli mukazi amuyita mu maaso amulaba nga kinnalulungi kati Museveni yatamiira obukulembeze oba kitegeera buli gwatunula mu maaso amulaba nga mukazi we ye yalowooza nti agenda kuliira n'ennuupu agiteeke mu kisibo kyekimu mwagattira bali abalala gwe tolaba nti no nuupu we yamala okwewandiisa bagoba bakomishona 8 aba electoral commission bonna abasayininga nga banoga nti ekibiina bakikkiriza okugenda mu maaso babagoba olowooza lwaki babagoba balwakoojo Jonathan Talemu oba kati musajja batwalunda mbaato oba ali luddawa mwami Matovu ku ssaawa zino eno ssente zibadde tezinakufuluma aba iPod okugyamu ssente bafanda anti kati Museveni bano bwe baba baleeta ssente tebaleeta ssente za buli mwaka baleeta kwota abaleeta mwaka nga banogamba myaka 5 ne bareleasinga funds for 5 years ate bwe baba bagenda era omanyi zino endagaano ze between the country and the country bwe baba bagenda okukola ekintu bayinza n'okusigala nga bafacilitatinga for 2 years nyaga katugenda kujjamu enta yes kino kitegeeza the next financial munoonye bafanda munoonye abalala
nona azikolako omululu sizize omusajja oyo okumanya Museveni okumanya oba mubbi oba kiki okimanyi simanyi anyway nyinza okwogera nemba ne kumulamwa naye yabadde abasunirako mu bufunzi abadde n'okubabba ababba kati zijja entuumu neetuukira mu State House n'abawulizaako zijja nezigenda mu kyetwandiyise mu ggwanika ly'eggwanga kubanga abadaaki baali baagala cheeke bazikwasenga bibiina nga bonogamba nti no NUP nti ye what is your budget as a party nti kati okumobilizinga twetaaga biliyoni 5 nga abadaaki bali willing okwata sente nga bonogamba biliyoni 5 for mobilization as long as omuzungu omulaze engeri gy'ofulumiza ensimbi zakuwadde ye talina buzibu kati Museveni n'atya naga olaba bano balina support nga tebalina sente bw'okkiriza ebibiina okufuna sente bye babyinziruseeko oba okitegeera kyova olaba nti yagamba sente zijje mu gavumenti nga bayise mu bino ekyo bandise ebya money laundering and financial control biki ebyo ekole kitwandise allocation according to numerical strength mu parliament naye nga n'ekyo nakyo si kyabwenkanya bano kye baali batunuulira ne bana abali obubi balina okufuna ekintu ekifaanagana basobole okwongera embavu mu buwagizi bwabwe kati bano ababbi ba NRM abakulemberwa Museveni nga bo bagamba nedda sente tuzigabana okusinziira ku bubaka bwa palamenti betulina which is unfair kakati lwaki bakola ekyo bateekawo embeera nga bagamba nti buli kye bayita election ya buli lwe baba bagenda mu kulonda bwe ziba nga ziri biliyoni 40 ezigenda okujja mpadde kyakulabirako bwe ziba nga ziri biliyoni 40 katugeze nga ebibiina ababaka mu palamenti biri olwairo omanye ebibiina biri mmeka ebibiina ababaka mu palamenti kankuwe tulinayo PPP ekyabidandisali kinayo mbaka omu gyekiri naye wawuliddenga ani omubaka waekyo simumanyi naye weeyongulu eyo ate yagendayo ate esali bidandisali mugezi alabika yagamba nti ono kamuyise eno gye batagenda kuntawanyiza PPP erina that is one party jema erina omubaka ogwo asumani basalirwa ate nga oyo yagira ku guniya nopu abo babaka ebyo bibiina bibiri then NUP ebyo bisatu FDC ebyo bina utekeko bwe imagine sente zebadde efuna ntono nnyo esobodde okukola byekoze kati giwe sente ebategenda kukabya kayirigombe yagula emmotoka negula pikipiki neziwa ba mobilizers ezimbye ekitebe NUP ekunamiza Museveni actually Museveni kati yavuganya NUP ekyo esobola okugamba kuba bye tukola byakola wali olabyewo omukulembeze w'eggwanga asobola okufuluma ne konvoyi ye waka n'agenda e Masaka oba kali n'agenda e Kampala jukira president buli wafuluma State House n'agenda wonna wagenze biliyoni za Uganda ziba zigudde mu security mafuta byakulya byagenda okugaba naye president asobola okufuluma ewuwe ng'akimanyi agenda kuspendinga biliyoni 2 nga project zagenda okulambula teziweza miliyoni 10 nze sirabangako president nga ali mu PDM ne batulaga faamu y'ennaanansi emu balabika bagigula na kugundi ku mudaala ne bagimuleetera okitegeera bw'aba agenda okuyunja ettooke ojja kulirabaawo wennyini weriri tosobola kulaba lusuku lugudde kaleka nogamba nti nno ono wa PDM bamuwa miliyoni emu nagatako n'oli miliyoni emu kati ne bagatta ne bafuna olusuku ndaba embizi 3 ate nga zonna zirabika ndwadde za njoka n'olaba enkoko 2 ne weewuunya president omulunzi w'ente ali mu kulambula balunzi ba mbizi oyo agenda kujja abantu mbwavu embizi egula sente meka ze nazirundako we naviire e Kampala nga nnyina embizi nga 45 ezimu nazitunda ndina 1 isebu nali mulunzi embizi njimanyi nyina embizi ze nagula nga nazigula emitwalo 15 nga natuuka no nezitunda emitwalo 9 osaaga n'okusaaga kakati omuntu embizi yasala gwe noti embizi ogimanyi ekusala ebanga butto embizi nga bwogiraba amasavu gaayo kati omanyi nga bagiteeka ku flying pan bweto bwesala
giveho mbinyo bajesibiza ogule mbizi ze zikola abagobo kufaako bufi kati kanko kino nkikugamba Museveni gye yayise singa agenda y'ekiro ajja kwesanga nga n'ebiyumba bikalu temulimu yadde embizi n'emu nga babulese kololo yabadde agenda okulambula ekyo kikugamba tewalabye abaana tewalabye abavubuka nga bakaaba nga bagamba muzeeyi watuwadde obusente bwaffe ate ne babutujjako baasa miliyoni emu ne bagibajjako kani imagine ne mulaba omuvubuka nti ate bannudde omukono bamunudde n'omukono ate oluvannyuma ayagala era ne Museveni addemu era mu ngeri endala kakati Uganda etuusaawo ate ng'okaanira 1 million kakati mbuuza Mukama Katonda atusaasire nze nnyumiddwa nnyo buno obubiina obuzze mu kaseera kano lwaki bujja kuba budget weeri babataddemu ssente mpitirivu nnyo naye bannayuganda mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ekisooka mwebale okurespondinga to the call of fundraising for National Unity Platform. Thank you so much. Ekyokubiri mwebale kubuuka nti kati oli ne bwajja n'ebisawo bya ssente mukimanyi nti awo twabuukawo mwebale kubuuka nti ab'amataayi ne bwajja n'akulimbalimba n'akugamba nti opposition mumanyi opposition entuufu since time memorial tubaddewo n'aba opposition naye ng'obwa opposition bwabwe kugenda kutuula mu parliament kulya bwe boogera balabikako mu kamera naye betutuuka mu kukola emirimu tebaddamu kulabika tutandise kukiraba mugina emyaka egi 45 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu politics. Sabanga tumaliriza ompereyo obubaka abantu wano wammanga. Ompereyo obubaka bugenda gende wa Station Mayanja president. Ompereyo ne Honorable Nabira ayagenze nga ayagala kuddamu kwesimba ku MT. Kali kankubuulire. Ekisooka Station Mayanja Mukama Katonda akusaasire. Eno gyogenze mazina gankime emikira gigenda kukoonako. Oyina kufuna bakwata kabina. Ogenda kufuna abakunywegera, ogenda kufuna abakusensebula, ogenda kufuna abakwambula. Actually, nalabye dda ku social media. Nga balaga obulamu bwe. Kiri kye mbadde nkugamba. Singa Station Mayanja alina omuntu gwe ya inspiring. Kati gweze naga kati nga Station Mayanja yandibadde alinayo omuyimbi. Nga ye yamuleeta mu ndongo. Okitegeera nga leero superstar. Ngaga uyu mwana wange nganze wenyinza okugamba nti nyina omuyimbi guni ne guni sagala bogerako kuba bwe babera ku interviews zaabwe tebanjogerako. Nezani Brown wali ulideko nga njogera. Wali ulideko Zani Brown nga atudde mu interview nayogera nti Aloysius Matov Junior ye muntu gwe natuukirako nga nyingira industry ya music. Wali umulideko. Natenze na kitegeera. Kwa kitegeera tetuganye negwe wali umulideko nga akyogera. Naye asobola kisimula byafaayo bye. She will never do that. Gwe amukwasa bajjo. Ndeka tuza bigambo baba sinkana wanange sinawulira buwulizi ngabafuse bafume nenga zani ayagala kyogera ko tibajje ndewo bajje yafumbayo sibimanyi biba yagobira esenze sibimanyi samula bakonga afumbayo nabiwuliranga mu mawulire gammwe siberanga kon manager wa Zani Brown ekyo sagala kyetumba kuba twale magana sali ko manager we nali mentor we nga atandika industry no muleta mu dogoli atenda juzi okufaako obufi ebyo byonna nabimunyumiza gwe singa osobola okufuna interview n'omugaa nti tubuulire olugendo lwo mu butuufu bwalwo nga lutandika nga yambadde jean eya green nga kawala kalabika bulungi ebyo sijja bigendamu naye Station Mayanja nkugamba ekintu kiri kimu mu politics tebagamba olingiramu politics tozuukuka buzuukusi noga babadde banoonya omuntu abafaanana nedda baba si byakwesooka politics you invest time naye katoka nkusala ekimi golowooza abasajja bano bajjeewa mu bantu bonna ne bazuukuka ne bagaa nti katunenye Station njagala sooka tudivingako into that banoonya omuntu aliko ze bayita controversies aliko amawulire kamera we zinaayanguwa tebakulimbanga nti enswera egwa ku keeke ewali ekiwunya enswera ebeerawo nnyo bw'osanga enswera egudde ku keeke olaba banoonyayo omuntu aliko amawulire nga enswera egwa omanyi kibayita omutima gw'ettaka kati Station yalinga omutima gw'ettaka guwunya ebanga embwa enfu wali olabeko embwa noyita ku mbwa nga yafiiridde wa nnaku 3 kati naye bwatyo bwali ebimwetooloddeko bingi abandi badde baagala ate n'ekirala
mu buli campaign ye obwa president mutera okubeera mu face y'omukazi kati twalinamu Kirya nawulira mbu yagwa n'eddalu ng'avudde mu byobukulembeze omanya buzibu kati kansooke ndabule Stacia abasajja abo abagenda okuwa ssente abamu basirikale abasajja abo badde nyina gwe ngenda okwabya mubuuze eka abayimbi ababadde bagenda eggulu naye yali agenzeeyo yagendayo yabasumatuka oba eradde nze simanyi naye nga yali agenzeeyo bw'aba teyabasimatuka kyamukisa mulungi nnyo kyagendamu akimanya akinamu experience no problem gwe ku nsonga eyo olabika toyinza kusangawo buzibu nnyo so baagalayo female figure erinamukko kulinnya kuba Stacia abadde alinawo kko kulinnya libadde likomyewo ate kati ke yakozeeyo concert neekola neekwatayo nga ali mu sympathy gundi eyo alowooza w'amaanyi woogenda okitegeerera ng'onoonya emikono by the way n'emikono ayinza ogifuna bajja gimuwa bonna bajja gimuwa actually ballot paper y'omulundi guno oyinza okusangako abaagala okubeera ba president nga 14 nga Museveni ali eno wansi waggulu waliyo abaliyo Abedi Bwanika ayinza okujja teekawo abiri ojja kulaba ayinza okudda kubanga ssente weeziri gwekimanyi nti nno Mao nze namubuuzako Mao mu 2021 nga tugenda mu 2021 nimugaa nti nawulidde nti baakuwadde ssente n'azeegaana naye basooka ne bamuwa 10 billion nga za campaign gwe wali olabyeko Mao ssente zaateeka mu motoka ezamugobereranga mu campaign ziri ezasooka so bajja facilitatinga bajja bikola naye nga mbu kye balowooza bagenda kukendeeza ku tutumu obuwagizi n'engeri abantu gye baagalamu omwagala w'abandi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Stacia njagala atuweeyo oluyimba lumu ku nnyimba ze yali akoze olukwasaganya peasantry ye abakazi bagumira bingi obwo bwenzi sigamba nti kati olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'okwata ennyimba ze okuviira ddala va ku Kagoma n'ennyimba ezaddako awo endala zonna it is message buli luyimba olujja noga bweyogera mazzi mawanvu kino kye yali ategeeza kati njagalo gyeyo oluyimba lubayita ndi mazzi mawanvu jayo Mr. Money jayo obululu tebutwawula ennyimba ezo zonna bw'oziyayo n'oziteekawo olwaleero oyinza okulowooza nti yazimbye jjo ekyokubiri gwe muntu waawa gwe bajjako your main source of income n'osigala ng'oyimiridde ne bakutemako your best friends n'osigala ng'oyimiridde ne bakutemako your community the music fraternity ne bagikutemako n'osigala ng'oyimiridde ne bakutemako all your friends boyinza okugamba Kyagulanyi alina abantu boyinza okugamba nti teyakonkonanga naye ng'olwaleero bwamukubira esimu amuga onzise munnange onzise abo bonna naye n'osigala ng'okyayimiridde golooza obeera okyali wa bulijjo kakati njagala okubuuza Stacia Mayanja where are your roots in politics waliwo esimbyewo okuba by the way can you carry an interview in English for 30 seconds for 30 minutes no labayo kankuwa akasembayo abadde akuba luki luzungu waneeno owa Canada n'abachina we bali wana batamanyi luzungu tebali Canada tebaliwo obuuziza kibuuzo ki can you be interviewed for 30 minutes in English 30 minutes Stacia Mayanja, I'm asking you, if you meet an ambassador, maybe you meet the Canadian consulate, can you articulate, can you read your manifesto, can you tell any ambassador your mission, your vision, your conviction, your passion, your goal, your objective for joining politics? Can you? Can you sustain an English interview? Kati kankubulire kisemba n'okulayira kakati ogenda kulaba bano ba Solomon afa naye nga teyabadde mu Solomon afa omanye kyabadde mu biteeteeyi ez'okuba bamugyemu ebikopo by'amazzi nga bina yagambye mwalina contacts e Canada alina abantu babadde akola nabo era ate yagamba
pupu Canada pupu kakati Canada pupu atoi nayo contact. Why do you contradict yourself ma'am? Okay kale akume tata atakubira mpera Lwaki wangambye okwogera ku stage? Kale tugenda ko bano nakola atakubira mpera abakubiri. Bye bye. The Answer Channel, a solution to every situation.